Assalamu alaikum warahmatullah. Kyebaliko mukulu Kadaama TV. Bannange leero mbadde ndeetaleeta omuzannyo nga kwekerera ebintuukako wano. Naye kati leero leka mbiggyeyo mukulu Kadaama TV. Ate era nsaba ku magezi gammwe, nsaba ku magezi ya bannange bampeko ku magezi. Mukulu Kadaama TV nina obuzibu bwe naasanga mu maka gano. Amaka gano nasangamu obuzibu buno. Ssente zange bwe ziba zituuse, mukulu Kadaama TV mbeera ku ntalo. Mbeera ku ntalo zino. Nina kumekinga sure nti amajiini balina okugansindikira. Eyo sure deal ey'amajiini. N'obeera ku ntalo ez'amajiini. Nina kumekinga sure omukazi tulina kulwanagana naye. Ebiseera biri nga njima emmere, embeera nga gyempitamu si nnungi mukulu Kadaama TV. Wadde neekozaakoza, wadde neesisaasisa, naye mukulu Kadaama TV ffe abalala twekwekerera tubiikirira ku bintu by'abantu bano. Gwe n'obeera nabo n'oleekaana nabo wano naye ng'ebintu ebyo toyagala kubaggyayo obeesonyiwa. Omukyala ono aba ayagala mulwane, mukubagane ne muwala we kugamba mubeere ku ntalo. Embeera ezitategerekeka. Kitegeera mukulu Kadaama TV. Naye bannange kati ndabika nkooyewo. Kyo kituufu batugamba nti tulina empisa embi, simanyi era naye nga olina empisa mbi, empisa ez'embi olina woozireka n'ogamba nedda ekyandeeta nkimanyi. Leka nisonyiwe abantu bano bakole beekozaakoza ebintu byabwe ebitategerekeka. Naye nga nze mbatunuulidde, nze manyi ekyandeeta. Ne bo ne tibeeraba, bo balaba gwe oli musiru, gwe totegeera, bo bagezi. Kati mu kifo ky'okukuba omukazi ono, okwetaasa omukazi ono, bateesa mumpe ku magezi. Njagala kuvaawo, nkooyewo mukulu Kadaama TV, nkooyewo. Obusungu bulumukwata lumu neekuba omukazi ono, ate neemukuba bubi. Olowooza kati ndiyisibwa bulungi eno? Naye nga ngumiikiriza mukulu Kadaama TV. Nkoledde mu bintu ebyo byonna bye mbabalidde ebyo. Amajiini, ebishiwa diiru, ono nina ogatambuliramu. Entalo, ono nina ozitambuliramu mukulu Kadaama TV. Kitegeera. Beekola obusobozi beekola ebintu ebitategeereka n'obatunuulira n'ogamba kino kiki? Omukazi ono ali akwekanga ebintu byonna by'okulya, tayagala obikwateko. Kati olwaleero sina mulimu gwe nkutteko. Kale nsituse ku makya ne ngenda. Ne nkwata ku masowaani naye nga omubiri guli mu kunduma. Era yajja n'obulwadde omukazi mwennyini oyo. Yava wano mbu osumanyi agenze eyo, osumanyi mama enjala nali nagigunira. Ate nze nabeeranga ku bampa naye saayo yonna nga ndi ku bampa naye. Kati omusujja ne gunkwata, omubiri guli mu kunduma. Kati we mugambye nti ssente zange we zituuka, gw'olaba wano nga nze bwe nkola zitegeera. Era nze bye nkola mbeera ku bulongoto. Kati mukole emirimu zange n'omuwala wo mukole. Wano amajiini mulina ogansindikira. Kugamba mbeera ddala ku bunkenke bwennyini, naye ndabika nkooyewo, nkooye. Ate n'okugumiikiriza ngumiikiriza. Gwejjukira emyaka 3 mu Gwokuna we naatuusa wano mu Gwokuna ku 19 nja kuba nga nkoze ki? Emazeeko emyaka 3. Mba sigumiikiriza ku mpisa z'abaana abantu. Naye nga ebintu by'empiseemu si byangu. Ebintu by'empiseemu si byangu mukulu Kadaama TV, si byakuzanyirako. Naye nga weekumyakumya, leka nkole, sina kyakukola. Mukulu Kadaama TV tewali omuntu ayagala okumucunya, tewali omuntu ayagala okukola wabi, tewali omuntu ayagala okukola ng'ali mu bugubi. Buli omu ayagala okukola. Era nze ntunuulira nnyo abaana ennyo kuno abaana bannaawe. Mbwe era oyo naye alimba teyajja kukola. Bannange tosobola kuva mu Uganda nga tewajja kukola. Naye ebizibu bye tusanga eno n'empisa z'abaana abantu ze zivaako ne tulemererwa emirimu, tulemwa. Naye nga kiki ekivaako n'olimwa? Kati nze nga bwe nkupangidde bwentyo. Majiini biki beekolakola ebisolosolo, ebintu bitategerekeka. N'ogamba ye bana baki bano? N'okumirawo n'ogamba sina kyakukola. Kyokka wano
mbadde njagala malizeeko emyaka ezo 3 ate nyongereyoko emyezi nga neera 3 ndyoke nkole ki nzeeyo naye ndabika sijja kukisobola ndabika sijja kusobola ebintu ebyo ngoye kati mumpe ku magezi njagala kuddayo ngoye okulwanagana omukazi ono liro bannange luli baki weddaaki ndi kuba omukazi ono awabi omukazi ono atuusa ekiseera nempulira nga njagala munyenyanyeenya nga njagala omusitula bamusange nga mukubye ku ttayiro zeezo omutwe ogugwatike nange mbatabukidde ne bakaba mukole emirimu zamu ate omusajja ava eri mbwera kati kiki simanyi biki beerabira bintu byebakukola bo beerabira ebintu byebakukola ne balowooza bebakukola bakusiiga oba buto ne batamanya nti gwe byebakukola bikukosa era bikugubya omutima abantu bano tujja kuva wano nga tujja okuvaawo eno okuvaayo eno Saudi Arabia nga naffe kati tufuuse batuju ku bintu byebatukola bano era omuntu wa Uganda yeetegereza omuntu kadaama ebintu bitulaba eno ebyabutuju omuntu muna Uganda yeetegereze kadaama abantu bano batuyigiriza obutuju bano batugiriza emitima emibi kyokka gova eri tolina kyomanyi omanyi abantu abeerawo ng'abantu okukola ebintu n'ogwo omutima ne guguba olowooza kiki ekivangako ne tutuuka mu Uganda nga twasindisa esente zaffe abalala ne beetuga abalala ne banywa obutwa abalala ne beekola ebintu kiki ekivangako bintu byolabye eno ate osindikidde oli esente aziridde abantu bano batuyigiriza obutuju bano ng'omulaga omutima omubi yakulaga omutima omubi omulaga omutima omulungi yakulaga omutima omubi kati bannange abantu bano okola otya nze wano ndabika nkooyewo kati simanyi oba nsooke ngende ku poliisi balyoke bantwala eri kunnanga sibitegeera naye nga nsaba ku magezi nkooyewo Bulkadaama TV omuntu atalina bugumiikiriza atalina buvumu ku ebyo ebintu byenkubalidde tasobola kubeerawo wadde kati ki ekivaako naafa waakyo mumanyi ekintu kibayita amagini kintu kibayita mpewo mukimanyi juzi ate nakusindikirako wano ekifaananyi kyange nga bansindikidde amagini aganzimbezimbe mu maaso mona nenzimba katana nembeera ngaekifuluusi nakusindikirako ekifaananyi ekyo tebaakoma ku ekyo ate ne bansindikira egini lyali lize okuntabula obwongo wallahi natabuka obwongo nembeera nga sitegeera obwongo wange kati butawufu nembeera muno nensoma eyo Ayatul Kursi nensoma ezo surati ezo 3 ezo surati Falaki surati kwegamba sura ezo nansi bannange singa abantu abalala tebajje tujje eno nga tulina kitumanyi ku bya ddiini zaffe olaba bannange ono awantu ndabika nkooyewo nkooye buli sente zaabwe zituuka okuwa olina okuyita mu mbeera ezitegerekeka nga kiki ennyo ate nga balaba obakolera emirimu kiki ennyo balaba obakolera emirimu tebasiima omukazi ono walaba esente nga zituuse emirimu z'obadde okola taziraba tamanyi obadde okola tomanyi buli kimu bonna nebba balaba nga emirimu ez'okola totegeera juzi ono wadali naza ebintu byabwe ebyo bikyafu byabwe ebyo mutoyi bannange omanyi omuntu okuva eri niye nakugira wati olwokuba amanyi nti guli omulimu gwakuteeseko tojja okugusobola oba gujja okulemera mumanyi abantu bano nga tebagala abantu abakozi tebagala abantu ababakolera obulungi bagala gwe omukolera obulungi kwegamba woba olina amaanyi agakola omuwarabu takyagala ayagala abantu abanafu bagala abantu abanafu kika omulaba abafiripino babeera mu biyumba byabana abantu ne babeeramu nga tebavaamu bo beekolera ngaebibagala tebagala manya oba ennyumba etukudde oba ebisowaani bitukudde tebagala manya mu Filipino tamanyi bagala abo abantu naye bw'okola obulungi n'otereza ennyumba ye buli kimu n'okirongoosa omuwarabu taagala ye aba mmanyi nti nogwe byokola totegeera oli kumweguya era oyagala nnyo kumukolera ye bannange wano nkooye ddala ebintu byebampisizaamu mbikooye abantu bano bakwikiriza obutujju abantu bano era nze ndabula abantu abali mu Uganda beetegereze bakadaama beetegereze nnyo bakadaama kati baayiga obutujju obuli eno olwo n'oba osirise muwarabu ayagala akukola ekintu lazima muyombe mulwane mukubagane kati bino bintu bano bantu bano banabaki bano abalina obwongo bwa mbaata Bulkadaama TV mpulira obusungu nkooyewo ate njagala nkoleko ntuusewo mu myaka zino 3 ziggweko ate neyongereyoko emyezi nga 3 okay ekiba kisobose nyongereyoko emyezi 3 oba 4 ndyoke nzirewo mu Uganda kuba
gwoba omanyi porogulaamu zo, gwoba omanyi embeera zo, kiki kyenjagala, ndi ku kino nnuwiridde ki kyendi kwagala. Naye abaana batuusa ne bakulemesa naye ngaekisinze nnyo okunkoyesa luliba kinkuba omukazi ono omuyise bubi. Singa ndi mukuba ekigwo ne basanga nga omuntu ogwo gwatise balikola kyabwe. Ebyo byolaba nga omuntu bakugamba nti bamukute emyaka eweziti naye nga busungu okola bulungi emirimu nalaba nga ozikoze naye nakulaga nti totegeera ozikoze naye totegeera era ngaowonga otutegeera. Ebyange byebyo mumpe ku magezi nze ndabika nkooye era kati ebyomuzanyo byembadde neekozaakoza kuno kati njogedde ekiri ekyamazima. Mbadde neekwekerera abantu bano nga sagala kubajjajjayo ku bintu byabwe byekozaakoza. Olwo kampuni emu gyentera nnyo okompuleningirako ne mbawulira ti bannange leero bankoze kino leero bankoze kiri naye kati nkooye